Buganda n'aba abagikubira abali mu kutuleekaanira nti Kyagulanyi akola nsobi okugenda okusinkana abalango okola kye bayita reconciliation and forgiveness. Omusajja Nelson Mandela yagamba, how do you tell that this is a good leader? A good leader afuba nnyo okulaba omuditamingira ku kye bayita okulaba ng'obukulembeze bwe bukola kye bayita unity. Era Nelson Mandela waliwo abamuvunaana okukolagana n'abazungu okuwendinga apartheid nga baali bagamba mulina kwetta paka omuwali wangula. Kakati wuliriza. But he ended up being the greatest of all. Exactly. Ne ani ono bamuyita King Bichi owe America. Martin Luther King. Waliwo n'omulala ye yali abiwakanya. So bino bye twogerako leero mpozinga abantu bano abakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba Lango is not part of Uganda. Nti mwami Kyagulanyi bw'abaana anoonya akalulu era ngo talina kugendayo Lango bagisaleko bagiteeke oba bagiteeka mu Sudani oba wa eve mu Uganda. Ye reasoning ya. Ne bw'ebanga Lango ekyali mu Uganda nga naye eronda eri under the constitution nga bagibala ina abantu bwe bati. Omuntu anoonya obukulembeze bw'eggwanga lino abantu bakwesiga ne bagamba gwe CEO w'eggwanga ekikusooka bakiyita kugatta bantu bonna. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu tasaba bukulembeze bwa Mmengo. Tasaba bukulembeze bwa Mmengo. Toseka. Ati era buli omu amanyi asaba bwa president. Gwe kyaki kulowooza sande abamuvunaana balowooza asaba bwa Mmengo. Anti so jinneyo nayo why do you attack a hotel? A hotel ne bagamba mumenyenze gimukoze eki kitegeeza Kyagulanyi walala wagenda okugenda aba hotel bagenda mugamba tokkirizibwa kusula wano webale nnyo adde mwasule kukubo ngeri ebekala damages ezikoleddwa omusajja abrashingirawo wabweru ku makya wamulaba yasula mu motoka. So hotel zigenda tandika okugamba Suzanne team ye kitegedde kati bakola insecurities bo bennyini nanyini hotel balese eminyolo bagimenye. Who is going to pay for those damages caused? Ani agenda okusasulira damages zemukoze. Mwagala omuntu omu babiri basatu lwaki mugenda mumenya hotel ne muteekawo n'obunkenke. Omuwala receptionist batugaye bamuwambye. Olidde Nero waliwo kye bayita privacy mu nkola y'ebintu. Ne bakitaya nti abalala basobola okubanga bajja okusula n'agamba naye waaba oyo ajja tuwulidde ali mu Karamojja. We don't want to sleep in a hotel we bali. Okitegedde? Kati ate mwe muli batono hotel ina daily business zaayo. Kitegeeza you are police causing insecurity. Intentionally telling hotels don't give this man space. Exactly. Temuddamu wa shelter. Tekiriye mabega. Okay. Ebyo byonna biri intended. Kitegeeza nuupu okusobola okwetaasaako bino egenda kuyingira ekisooka NUP kati nga abasikinga obukulembeze zino kosi balino zimiitinga ezo damages exactly ezakoleddwa ku hotel ne bagamba naye mutusonyiwe twasuze wano sente zizo oba miliyoni 10 oba mmeka mu repairing damages zikoze eki ezikoleddwa. So ebyo byonna bigenderere nga n'abalala balina empya bagamba temumuwa wakusula bajja kujja bamenyemenye hotel. Anti wuliriza Nero Kyagula mitundu gyagenda basooka kutiisatiisa bannanyi hotels nga tannaba na kusula era woolaba Kyagulanyi waasuze ayina kubanga omuntu wa mutima mugumu nnyo agamba ekijja kijje. Bad Black aliwa kasobola tuwa bwino omugagga omutuufu kuba yasobola okgenda n'amujjanjabako ne tukakasa omugagga yayidde we yagenda n'amulaba ng'ali ku oxygen n'agamba oxygen zaali za comedy omugagga n'adduka. Waliwo ebibuuzo bingi ku story eno. Bad Black asooka agenda akyalire ku mugagga mu ddwaliro ajja tuwulira ekituufu. Story ya Brian White erimu ebibuuzo bingi ne loopholes ze twagala ffe twogereko tubenga abazizibikira zijjuzeewo. Tuzikube mutoki. Ekisooka Brian White yakomawo atya wano we tumulabira muna Uganda. Twakoma mulaba ng'alinga ali mu buwaŋŋanguse.
yaliko Dubai ojjukira bulungi ng'era ataakako eri abantu abamu mu gavumenti abaamulemesa okubeera mu ggwanga lye era ali kudduka n'amala n'akomawo ng'omunauganda kakkana sooka okakkane emboozi eno girese tuginyumye oyagala tugiveeko ngikulekera oginyumye wakuba wagambye omugagga nga bwe mugamba mbu kale yali awe Dubai ebbanga ddene abaana ne batandika n'okugamba nti Brian White talina ssente ab'e Dubai batandise omukubamu ebituli waliwo ono omulenzi bano ba UG Vibes n'abalala kati njagala tudde tulabe afuna atyo ono omuwala kuba taata agamba omwana ono yaliko era Dubai n'akomawo kitegeeza Brian White ebbanga lye yali e Dubai byafunira ono omuwala tulina okukyebuuza lwaki abantu bonna bano be tuyita mbu abagagga bakomekkereza balina emisango gye bakoze ate abasinga baba NRM leaning babakolagana gavumenti eri mu buyinza era ogenda banoonyerezayo mu bikondoolo byabwe ogenda okulaba nga bajja butishaati bwa NRM n'ebifaananyi bya pulezidenti bya Mwai Museveni oba General Salim Saleh bw'obanoonyereza era Brian White ogenda omukolako akatambi emabega ayogera gavumenti General Salim Saleh baani sima gavumenti yakola bweti Brian White esi yali emaze omutegeera nti akolagana state era ogenda obatunira basipapa sima baamukubye sima yabbye omuntu sima yakubye baba n'amamundu bakuumwa simanya ba military biki ebyo omuntu yali agamba nti agenze ku bwaŋŋanguse taata n'abalooya bajja ewaka basanga ewaka wakubibwa military na poliisi osobola okwebuuza kijja kitya Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kuoli between the lines kuba tochi mu nsonga buli abeera weggulire midweek tujja kuba tusobola okubanga tujja omusajja leero teyagendedde ku campaign trail mu bantu engulu eyalabika yatiddeyo oba yatidde kulya kalo simanyi naye ndi naye wano mu kibuga Kampala nakendo bisaba akasimu nga mubuuza owaye wabadde mu hotel namba ki koya nze ndi wano naye soko uze kuba kulaba otunnyonnyole tukube mu tochi mu kino ekyatuuseewo ne amawulire ag'enjawulo Farukali abagalwa abalungi bonna gye musinziira tubaaniriza nnyo ku the final channel Focus 360 twongera nno beebaza nze bwezi jano manjagala beebaza kubanga channel eno mugifudde emu kuzisingira ddala mu Uganda n'ensi okutwalizaamu ezibeerako ensonga ze mugamba nti bwe tulaba tunazifuna ku the final channel tetujja kumanya nti ebintu bituufu so tubeebaza twesiga n'otuteekamu trust nti ffe basekamu abamwe ne source of information gye mutrustinga bantu bonna gye musinziira musemazinga ez'enjawulo America mbatumirako nnyo abawangalira mu Africa ebitundu bye na Egypt bannayuganda abawangalira eyo na Egypt Tunisia Morocco mbatumirako nnyo banyinaffe abali mu Galufu mwebale nnyo okukola n'okuzza akasente ewaka kaye nkutumiddeko muganda wange Nduddo muliza kaye Nduddo mulira Masembe omubi Masembe nkutumirako nnyo muganda wange Kaliisa Buganda Dina 225 ennaku z'omwezi 15 bade mujje tusanyuke bakita kubiruka amasajjereza nero mujje mubinuke amasejjere gali gebe masejjere yabe masejjere uluno zijja kuba masejjere babinuke amangereza oba amazungu amaganda Buganda Dina bagenda binuka maganda atababa babinuka masejjere so mujje tusanyuke ne bannaffe mujje tunyumirwe kino ekiriwo tekibangawo mu contact mwambya haya kakembo ku +447 984 972
756 ennaku ziweddeyo tewali kulanga kulala asigala talama kulya kunywa kusindisa bigere kukeesa budde kuchakala kudigida kusanyuka kukeesa budde okay nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash gwe nali n'obuzibu bw'amannyo ganyenyera gaguba oba ekiswa ekibimu kamwe amannyo gakuvundako Nana Herbal Mouthwash ye musago w'enkuzigirira yakakasibwa National Drug Authority ng'asangibwa mu drug shops, clinics, supermarkets watunda ebintu by'abana Uganda gwali emitala amayanja Nana ojja kuba osobola okumufuna aji yasindikiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo mukubireko naawe abenga asobola okusomera ku dduwa ebintu bitambule bulungi olwaleero between lines kuba toki mu nsonga ensonga nyingi naye waliwo ensonga nga 3-4 zetugenda okusibako campaign zibadde zikyatambula bulungi paka olunaku olwajjo we twafunyewo incident mu kiro president n'alumbibwa n'abeera nga baagala okubeera nga batwala abamu ku bakuumi be nga poliisi egamba waliwo ebibaayonoonye raid eyo yabadde ku hotel ogenda kuba okitutunuzaamu ku raid eyo nga twewuunya abaayonoonye ebintu bano baabyonoonye ddi naki okusinzira poliisi bwegamba ate nga ne bano bagamba they are witch hunting them babayigganya oba kitegeeza ki kino then tugenda kutunulako omugagga oba yali oba omugagga ndoza omugagga Brian White amawulire agavuddeyo galaga waliwo omuntu eyafiiridde ubwe mu circumstances ezitali kiriya yayocheddwa yeyocheza accident ya muliro kiki we bityo tugenda kuba tubitunulamu ne efa z'abantu ababeera okumpi n'abagagga bano oba n'abantu we batyo kilasita yaabwe nga wonoogimenya kuzira tukozeemu ka prep obadde oŋŋamba tunyonyoleke abantu bano eva abeerawo ekiba kibalondoola ku saddaaka kiki ekigenda mu maaso so tugenda kuba tutunulawo awo tutunuleko ne mu kalulu in general nga yekatambudde campaigns nga bwe zitambudde nako olwajjo wabaddeyo barometer nga waliwo abalina okunnyonnyola babigirwa abamukaaku ne bagamba opposition owali ekibiina kibayita opposition bagamba opposition akalu kano kagiremye lwakubulwa mukulembeze ensonga zabadde endala nnyo madamu ticha naye n'abakwata n'abagamba bannaye mulina ebibiina byammwe kye mugamba temulina bikulembera nopu yekyatambuza campaign mu opposition era n'ebifo byewangudde ne style gyegikolamu ndowooza mugiraba mwenna babaddewo kubeera nti nno musimbyewo abaka abamala naye nannyonnyola akalulu kano aka Uganda engeri gye katambulamu si ka states si ka baseneta nti boonoosinga obungi ebanaawangula between lines kuba toki mu nsonga Farukali katutandikire katambi kano aka hoteeri nga poliisi enoonya obanga efuuza buli wamu okulaba nga ekwata abantu Bobi Wine wakalabye kije omuntu kyayinza okufuna luli kuba toki mu nsonga kigendererwa kinga campaign zibadde zitambudde relatively peaceful so far ku presidential level wachi bitandise okufuuka webiti kigendererwa ki poliisi yagala kuvumaganya gavumenti kiki oba gavumenti naye eri interested mu kyo omanyi ensonga zino ez'ebyobufuzi tezitandikira wetuzirabidde bwe twali tujja mu kalulu kano aka 2026 tugenda okulongeranga ennaku z'omwezi 15 waliwo ba stakeholders betulowooza abavunaanyizibwa nga Minister of Justice and Constitutional Affairs where Electoral Commission eri under his leadership Norbert Mao yajja ku mitimbagano n'agamba kano ke kamu ku bulo bugenda okusinga okubanga buli peaceful nga buli quiet and silent very quiet election period ne omwogezi wa poliisi byakagaba n'agamba akana akalu kagenda kuba peaceful nnyo tugamba fe abaali balabyeko mu 2021 n'obulu bwonna obuzze bubaawo abantu abavuganya mwami Museveni betulowooza nti babadde serious kubira ddala ku Dr. Kizza Besigye okubira ddala okyenda mu mukaaga tugaba n'abasajja bayiwa nsaano nkweka nsaamo
ne tugamba kino kyeboogera kirabika si kituufu katukirabe balina maybe agenda enkusifu gye tujja okulaba maaso awo. So akalulu kabadde katambula nga tulabamu obuntuntu obutonotono bwe tugamba nti omusajja bamubulokinze enguudo which is not okay. Buli munnansi alina omukisa okuba nga accessing oluguudo lwonna. Blocking enguudo but over time ne kiba blessing in this guy. Nti ate gye yayitanga mu makubo g'ettaka ate obwavu obwekukuna lensi n'ebulaba kana ne bamugamba komawo ku luguudo. Segedde ne tulaba wa bookinze venues nga tebamukkiriza kuzikubamu rallies ng'era alina genda walala gye batetenkanya olumu ne basaawa n'essaawa ezagenda okukuba rally eyo ne bitaataaganya bingi. So naye era amidst challenges zonna asigadde atambula era ng'atuuka mu bifo by'alina okutuukamu. Naye ebifo ngalira kibadde ekifo ky'ebyafaayo kubanga nero otandikira wali nti yajja n'asooka n'akyala mu famire ya Kena mu Apaka eyakola statement ne okukyala okwo wakulaba ensobi mbadde nkeerabidde okukyala wakulaba mu ensobi tetusobola kwogera kulira jono gyombuuza nga tetunayogera ku nsonga ya mwami Kyagala okukyala mu Bakena Ntana Yobote. Ekintu ekyo abakirabamu ensobi saagala bayita balwadde ne bayinza okuba n'ebigendererwa ebyagala okuba Kyagulanyi Robert Ssentamu n'obukulembeze bwe bwagala okutwala obuyinza mu Uganda empya gy'asuubiza bannayuganda. Ekisinze okukuba ennyo eggwanga lino mu biseera ebisembyeyo bakiyita nti abantu bagamba nti waliwo obusosoze mu mawanga. Divide and rule. Soko ove mu divide and rule. Tribalism. Obusosoze mu mawanga. Ng'abamu bagamba bwina gye bwatandikiredde ebbanga ddene omuli Obote okubanga yalumba olubiri ne bagamba nti Buganda yafunawo embeera ey'okukyawa Obote n'abalango ne bagamba abantu b'engulu. Nga tonnakyawa Obote waliwo eyajja mu lubiri lwennyini ye eyalina command Idi Amin ye nga tebamwogerako. Handa ate we yakomyawo enjole ya Ssaabasajja ate abantu ne bamwagala nnyo. Ani? Amin. Anti kye ndi mu kugamba bw'oba okyavunaana Obote lwaki tovunaana ate yakomyawo omulambo gw'Obote? Kwama Museveni yagukomyawo. Amin yakomyawo enjole ya Ssaabasajja ate nga ye Ssekabaka ye yalumba olubiri ate yakomyawo. Naye ate waliwo yakomyawo yalumba olubiri ye nga temwogerako. Muteetera naye era mutambudde n'emyaka gyonna. Okitegedde? So nere ekyokubiri bw'oba ogamba nti oyagala kusimba eggwanga eryawamu Mwami Museveni yayogera ku kibaita reconciliation kyabadde ayogerako ebbanga lyonna and forgiveness. Era ne babikolera n'ennaku ezimu entongole ne basaba n'okusaba ssente z'eggwanga ne zigenda nnyingi. Naye amazima reconciliation ne forgiveness bibadde tebiriiwo. Abantu babadde bafuna bifunyi bifo bya bukulembeze. Anti omanyi lwaki ekintu ekyo kiriwo ekityo. Ekyo Bobi Wine okukyalira Ntana Yobote ne Akena ne bagenda ne ku Ntana. Kabadde overtime. Kabadde kakodyo nnyo akakozesebwa President Museveni. Ng'agamba Abaganda oyo emuwagira agenda kuzza Obote. Ojjukira nga bagamba Semwogerere. Ndi we muwagira Semwogerere agenda kuzza Obote. Like kibadde kikolera nnyo okubeera nti Abaganda tebasonyiwa oba tebakwatagana n'abantu b'engulu. So Bobi Wine ogenda ku Ntana oli ayinza okugamba tamenyeewo. Anti gwe olina okunoonya n'obuuza baani abali mu kupika kino ekintu era ebigendererwa byabwe biri ki? Eno project ya NRM gyeri mu kkuba Kyagulanyi Robert Ssentamu n'Obwakabaka bwa Buganda basiga ekifaananyi ekigamba nti nedda oli gwe mwakyankalana naye eyabasobya eyabamenya ate ono omwana wa Buganda amukomyawo ono board. So kino Kyagulanyi okugenda mu mambuka oba mu Apaka ewali Obote gye yaziikibwa kijjawo Mwami Museveni kyabadde asiiga nti Abaganda tebalina kukolagana na balango kubanga Obote yasobya. Nennero let me ask you ebikolwa bazadde bo ne bajjaje bwe baakoledda bikuvunaanyizibwako?
Omanye ensi ezaakula lwaki zitambula nnyo bwe baba boogera boogera nnyo ku future ebitundu 9 ku 10 okusinga the past bajoogerako emirundi 10 ku 10 they speak more about the future. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu tasaba bukulembeze bwa Mengo tasaba bukulembeze bwa Mengo toseka ati era buli omama nya asaba aba president gwe kyaji kulowooza sande abamuvunana balowooza asaba bwa Mengo anti eno government ya Mwai Museveni ye government esinze okuwandiika history mu bulimba nze kakyambeerawo olaba ne Masad Seed Mwai Museveni yagijjako katale ng'ategedde nti abantu bagizudde nti erimu obulimba buyitirivu. So Robert Ssentamu tabasaba bukulembeze bwaki bwa Mengo asaba bwaki bwa Uganda. Kati abakementererwa emmeme njagala basigale nga bagumu kalicho institutions we ziri okujjako eyankole Kyagulanyi Robert Ssentamu omwana omuganda bana abasajja n'abakyala aba Buganda ne kalicho institutions endala bakkiriza mu 1962 eggwanga lyegatte wamu likole kye bayita republic. If they never wanted eggwanga okubeera eryawamu tebaalikkiriza. Buganda yali erina n'omukisa ogufuuka Buganda yokka nebanga Lesotho mu South Africa ne kabaawo nga kati nwe kati mu Uganda nga bola Vietnam mu Italy manya Vatican mu Italy ate ng'erina mu kibuga Roma ng'ensi yeetongodde naye ng'eri muki okategedde akantu ako mu 1962 Buganda n'abo abagikubira abali mu kutuleekaanira nti Kyagulanyi akola nsobi okugenda okusinkana abalango okola kibayita reconciliation and forgiveness. Omusajja Nelson Mandela yagamba, how do you tell that this is a good leader? A good leader afuba nnyo okulaba omuditamingira ku kye bayita okulaba ng'obukulembeze bwe bukola kye bayita unity. Era Nelson Mandela waliwo abamuvunaana okukolagana n'abazungu okuwendinga apartheid nga baali bagamba mulina kwetta paka omuwali wangula. Kakati wuliriza. But he ended up being the greatest of all. Exactly. Ne ani ono bamuyita King bichi owe America Martin Luther King. Waliwo n'omulala ye yali abiwakanya. So bino byetwogerako leero mpozi nga abantu bano abakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagamba Lango is not part of Uganda. Nti mwami Kyagulanyi bw'abaana anoonya akalulu era ngo talina kugendayo Lango bagisaleko bagiteeke oba bagiteeka mu Sudani oba wa eve mu Uganda. Your reasoning ya. Ne bw'ebanga Lango ekyali mu Uganda nga naye eronda eri under the constitution nga bagibala ina abantu bwe bati omuntu anoonya obukulembeze bw'eggwanga lino abantu bakwesiga ne bagamba gwe CEO w'eggwanga ekikusooka bakiyita kugatta abantu bonna. Obote bwe yali alumba Buganda Kyagulanyi ye tannaba na kuzaalibwa nga tannaba na kulowoozebwako ne bazadde be nga tebasuubira oba bali bukola ki balibeera bonna bali muzaala kuba nabazeemu nga giri emyaka 59 ku nkaaga. Kyagulanyi mwana mu 3 bayizera kuba bazadde baali tebannaba kusinkana ne baba baali basinkanye baali tebasuubira nti banaakola ki banaamuzaala. So generation ya Uganda nero emyaka 17 paka kwa 3 bikola ebitundu ebisukka mu 7 ye population ya Uganda n'ebyebote tebaagala biwa tebabimanyi. Tuli mu AI banoonya AI na creating emirimu emeka agriculture anaaba bamuteeka mu mbeera ya technology ana creating emirimu emeka. Government eno okwagala okufuga abantu obumbula buli kaseera Mwai Museveni bw'akwata essaawa namba ayogera ku ddakiika 5 ng'anyumya history. Eddakiika 10 zokka z'anyumya ku ki the future. Mwai Museveni yali mu past. Majority y'Abannayuganda bali mu future. That's what we want to hear. So Kyagulanyi kyogera ku ntana y'obote tokirabako buzibu bwonna. Tewali buzibu yadde n'akamu because bw'obanga otuna ebyobufuzi ng'oyagala kufuna bukulembeze. Let me tell you. Kyagulanyi ng'amaze Mwai Museveni ng'amaze omanyi lwaki bakikuba mu propaganda? Obusungu babuyina wano.
wa Kyagulanyi nga amaze okukavalinga Buganda nga bagamba NUP is even the part of Buganda party nti NUP party ya Buganda nga saawa zino tukikiriza nti Kyagulanyi NUP emaze okukipayinga Busoga Buganda ne Busoga nga ze zisinga majority number of Ugandans the region ze zisingamu abantu kikyo oyagala ogattako Mwai Museveni nga yagamba nti Western region ya afuna 10 ku 10 amaze emyaka gino 5 gyonna nga focusinze kulangona akyoli n'afuna ne ba messenger bo muli bammawo walabako gundi omulamuzi chief judge nga lumbo bwa kabaka yagenda ne yetonda walabe emisinde gyadduka ogenda okwetonda oloza yali ayagadde simani it was a pressure it was pressure from bali abakulu abama pointing okuva chief judge namugamba oyiwa otukola bubi genda wetonde ayinza okuba naye realizing ng'omuntu n'agamba wano omutuufu nanyize ebigambo yasigala abyogera ng'oggyeko kiri so nero Mwai Museveni ng'amaze okukwata bammawo n'abantu abalaba olaba FDC agigyemu abakulembeze amaze okukwata amuliyati abanywezezza n'abalala betwogerako tosobola kuŋŋa nti Mwai Museveni asobola okusanyuka nga Kyagulanyi ateekinze that gundi reconciliation part eyabakyoli eyabalango kubanga abalango ate basinga nnyo saawa zino abakyoli omanyi lwaki abalango b'amaanyi northern region eyo UPC ekyali stronghold yayo UPC ina babaka 10 nga ate bakulemberwani akena so akena bakola memorandum ne Kyagulanyi Mwai Museveni abaluzinze so abali mu kuraisinga zino concern zolaba ba regime apologists abagala okunyweza omugati gwabwe Kyagulanyi gwabali mujja bajja mukamwa so don't take it light bala banga region je wadde bamanyi bawamba bajiwadde buli kimba bajiwadde n'ebibuga bala banga Kyagulanyi ageza atojiba bajiwadde eggulu bajiwadde ne Lira because Lira ye capital city yacho yalango gulu ye capital city yacho oli kitegedde bajiwadde ebibuga bajisuubiza bingi basuubiza okukola ebisaawo bya Akibwa stadium n'ebirala so bino tebireka Mwai Museveni kyekimu ne bannaaba NRM abagala okutwala obuyinza buno byongera kuwa Mwami Kyagulanyi mileage era kyovula bafuna abantu abagezaako okukola ki omukuba naye ffe abalowooza nti eggwanga lino lirina okuddayo ne lisigala nga lyawamu nga bwe twagatta amawanga 15 ne tugattako eryo 16 the Rwenzururu omukulembeze ayina ku National Unity Platform so tekirina buzibu abali awo abali mu kulya mu ngalo za Mwai Museveni abalowooza nti Kyagulanyi abasuula by numbers mu bannansi be bali mu kulwana ennyo nti Robert Kyagulanyi yasudde tewali we yasuulidde my brother tugende wano ku kya hoteli okumulu hoteli nga akalulu kabadde peaceful bulungi nnyo why now kakati what is the motivation behind a night raid ya police nero jukira bulungi ngerombo omuntu atane yakomibwa police ojukira bulungi nga tunayingira mu kalulu kano waliwo faces ezaali zimanyiddwa ennyo ezitambula ne Mwami Kyagulanyi Robert Sentamu era ngezo buli muntu bwa mutunu yagamba Robert Kyagulanyi ayina abasajja babo ku lusegere nagwola banogamba ko mulabyawo president atuuse Robert Kyagulanyi wali abasajja mwe mwali Edi Mutwe akireewo maybe ne General Gaddafi ne smart ye tegedde ne Bobby Yanga yes kakati Bobby Yanga nga atuuse mu kifo omanyi omukulu atuuse oba atuuka webale so bannaffe bano aba regime eno government ya Mwai Museveni balowooza tunaba tunatera okugenda mu kalulu bagenda kujjako abantu Robert Kyagulanyi Sentamu abamwetoolodde naddala betulowooza nti babodegaadi be bawulira nti ali kubanga omuntu ekisooka mu level ya Kyagulanyi Robert Sentamu abantu abakuuma balina kubanga abantu bo obeesiga otambudde nabo babayinga trust ey'amaanyi eri ggwe abaana bano batambudde ne Kyagulanyi myaka 20 15 emeka yali abeesiga nnyo era balowooza nti banaamuggyako ajja kuluzinga essuubi hope ajja kumenyeka anoonye waatandikira wakole ki wamubule nga bola kye baamukola ekalangala nti baaba muggyako ba Edi Mutwe
Banubian Lee yamala ennaku ndowooza nga 2-3 ng'ayimiriza campaigns. Yes. Naye NUP gyeyongedde okukula waliwo abaana abali willing okujoyininga cause eno nga tewali abasasudde nga balwana na bulwanyi okujja on board ate nga bali trustworthy. Ewava Edi Mutwe waliwo abantu abaana abalala omutwalo mulamba abali willing okujjaawo nga tebaweereddwa wadde 10, tayagala kusuubizibwa kintu kyonna, tayagala kulowooza nti Kyagulanyi anaamuwaaki, wabula ayagala kulowooza nti it's like luck okusembera Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era woba walaba parade yaleeta ebizibu kitegeeza n'osigala ng'otoolako okujjako nga buli lunaku otoolako emyezi 3 parade eba ekyali. Kati ate nnero ate abatali mu parade bangi okusinga gobola mu parade. NUP n'abatambala uniform ezo ng'ate bamaanyi nnyo. Nambadde ndowooza ku kiro ekyaba bodyguard. Nkugamba waliwo Ashirafu security omumanyi tayambala uniform ezo naye abeerawo ku guard. Buli Kyagulanyi waali nga bwola Edi Mutwe bwe yali naye bw'abeerawo. So ba bodyguard bano okutwalibwa otuwadde example ye Kalangala tikyamuteekamu setback ennaku 2 kisoboka okubanga kyekigendererwa ky'okulumba kuno okwekiro. Bwe baatwala abaana abo Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba kitulumye kubanga bakomrades baffe, but it won't stop us from moving forward, from doing what we're supposed to do. The struggle will continue and we shall get there. Nagamba struggle tegenda kuyimirira, tugenda kusigala nga tukola ebyo tubadde tulina okukola newankubadde kiri bannaffe okubatwala ne babasiba kituluma. Naye waliwo bangi abali willing okutwala koze eno mu maaso kubanga kino tekiri ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu, kiri ku bannayuganda abanyigirizibwa. Abaana abo bwe baba batwala kati bwe tugenda mu hoteeri awo trial zino we zatandika wajja abaana abapya faces abantu ze badde batamanyi kubanga government ene nabo badde focusingako kiraba Edi Mutwe abasookerwako abo bali mu komera kati balaba akireewo ku musango gwe Masaka balaba Bobby Yanga aggravated what robbery. Yamma kati ndane so biga tama pesa kubawe nawulidde police ngeyogera eraga ne bano nabo bali ku robbery ya bintu omusango gwe bayina gwe basalawo okusiiga abaana bonna batambulira ku Kyagulanyi Ssentamu bagala basiiga ekifaananyi nti babbi bayaye. Kati ate nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyasooka okukulembeza nti ffe tukisooka okukulembeza kya mpisa era buli muntu akimanyi nti bw'oba toyina mpisa awo tosemberawo. Era nabo bennyini bakyeyogerera nti ewatali mpisa mu kampu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu totawaana tojja. Kakati omu ku baasigalawo ababadde mu layini eringa bamanyi nnyo bamuyita High Tower era bamunoonya nnyo mu keesi eno. His body masicula, the masicula of the body amaanyi gayina aluddewo buli muntu amutunulidde ate ali royo. Ate wamana etayambalanga ku uniform. Nkugambye abo bolaba ne Edi Mutwe teyazambalanga nakireewo teyayambalanga uniform okujjako olw'olumu naye obudde obusinga tebayambalanga uniform abo olaba enkugamba ate bazambala era njagala batunulire abalenzi abo webali awo tebambala uniform naye batambulira ku mmotoka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bati okujjako bano abayingira mu bantu ababa stopping temusembera eno beba uniform. So High Tower njagala kubuulira emu ku byamuleetedde obuzibu kati kambi kubuulireko. NTV yamukolako story mu wiiki eri n'ayogera ebigambo ebinspiring omuntu yenna eyali agadde okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'inspiring abavubuka abali eyo abaagala eggwanga lino likyuke. N'agamba nze sirina kyenjagala naye Robert Kyagulanyi nali n'essuubi lyanzigwamu nampe essuubi eppya. Nayogera n'obukodyo bwe nali sisuubira nti we buli wano mu Uganda. Nali simanyi nti Uganda poliisi erina amasannyalaze geetambula nabo. Kitegedde. Nze nga manyi batiya gaasi na kibo. N'abalabisa n'obbalabisa. Amasannyalaze nze nga manyi ga bazungu. Sebo wano wegali era mu kampeni ogenda owulira abawo bakuba amasannyalaze gago. Lero ssente zaffe ezisinga ziggwereeyo ezaali badde zikola. Ako nakawulira kwa High Tower nali simanyi nti bakalina. Kati eyo gundi gy'olaba interview
NTV nayo government yene gikubyemu nnyo egitaddeko nnyo akaliro. Omanyi nti media house esinga okuteerwa akaliro saawa zino gibayita ne gundi Nation Media. NTV. Kuba nawulidde babagobye ne mu parliament. Exactly. Orders of who? Speaker. Anita Amongo. Because bakavalinga ebintu ebyali ebukedeya byonna ebyabantu bagano blocking ogenda for nomination nebirala. NTV yabi kavalinga byonna. Interview. Okay. Kati interview eyo Haitawa je yakola. Yasatulatinga nnyo nerumya abantu bangi emitwe ne bafuna n'obusu ne bagamba ate Haitawa ayogera. Haitawa nzokobe bamumenya okugulu. Najja nakuwanika ati mubanga nga kuli kuti kulale ya nalukola. Ng'omuntu yenna andisubide nti yandibadde mu ddwaliro ng'akaaba. Ate nnero okumanya Haitawa ayogera. Ne byayogera bingi byasobola okugamba bannansi. Okimanyi bamuggyako interview NTV yamukwata. Teyayogera ku incident eyali ekawempe y'omumenya okugulu. Teyalimu. Era buli muntu yali agisuubira. Naye yayogera ate ebirala abantu bibasanyukire nnyo ebyali bitamanyiddwa. Ebya inspiring abantu abakola ki? Abamuwulira. So kiddayo target ey'abantu bebaagala okukwata abeetoolodde Kyagulanyi eri ki? Aba be balowooza abasinga okuba royo. Haitawa y'omu ku batono ennyo abasigadde nnyo mu public. Njagala okiwulire mu public betulowooza nti bali royo eri cause ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga balina amannya. Naye nga bangi we bali aba bali royo ne kamera nga tezibakwata nnyo abeewaayo ku lw'eggwanga lino okutuuka we liri. Omanye emisango gye babakwatira? Bagamba abaana babadde ku campaign trail naddala media team nga bagamba network zaffe zitabanguka. Security operatives baleka bayina jammers. Electoral Commission mwami byabakama yavaayo n'akiwakanya. N'agamba mulimba. Tetusobola kubanga abakuumaddembe balina jammers zaaki. Not even in our case twawadde zikuume omukulembeze. Abaana ne bagamba jammers zina we ziri. Ffe tuziraba from wano okusinzira ebintu bwe bitambula. Kakati akasimu kano sebo kaso tracking ebintu bingi. Kati police ekiro nga abannyonnyola bagamba Haitawa ne banne babbye jammers za police z'ebitongole bikuumaddembe ne laptop mu mmotoka zaabwe. Jammers babadde bakola ki? Bewakana. Oba government zemanyi tebalina. Oba yabakama abagamba tezaali wokitegeeza tebazirina. Ate abavudde baakyuzinga nti bazibbye. Okitegedde nti balina n'ebirala bye bakoze eki n'engoye simanya na biki. Haitawa gwe mmanyi gwe ndabidde ebbanga gwe nali njogedde naye. Haitawa y'omu ku bavubuka bensinga okumanya abayina abeesigwa abakakkamu abakakkamu abayina empisa. Haitawa can't steal. Naye nga bwe nkunnyonnyodde okuva waliwe tuvudde paka we nkutuukidde waliwo intentions ez'okujja abavubuka bano abali royo era Robert Kyagulanyi Ssentamu babakwate babateeke munda. Nga kalangala version. Nga bwolaba kati ebibadde e Masaka byali e Masaka. Ne bagamba bano babba abantu ku lunaku lwe twaziika Pascal. Abedi Bwanika we yagala we yatabukira nnyo. Ndozamugamba we kyange bajja kukuba mukulu yitu bakwatira. Tewali yamukwatako. Yekyanga ne bigwayo. Okitegedde yekyanga n'akola ki? Tewali yadde yamukwatako ku ssaati. N'awulira ng'akoze ne bayiyayo obusango paka leero ne bagezaako okuteeka mu bannamawulire obijjukira. Nga abadde n'amaanyi. Kumbe script yali nti gwe weekyange bano bakambwe nnyo. Tebamukwatako. Oba n'akusikirako tujja mugulako gwa madda. Olaba waayiriza omuntu ataakwata yadde kantu kamu n'ogamba aggravated robbery. Kitegedde? Aggravated robbery kitegeeza omuntu nti yakozesa amaanyi aze n'ebiso nnyondo majambiya fumu ngabbako omuntu kaayina abba katooki ne jampa ne jambiya. So nero
kino kifaananyi kiraga naye Robert Kyagulanyi Ssentamu leero bw'abadde agenda akozeeko pressure nannyonnyola ebintu bino agamba poliisi byegamba bye bino effe tutusuubira ekyokubiri Nero bw'oba ojja okukwata omukozi w'emisango lwaki okosa abalala tugeze munoonya Hightower lwaki balinze ne banne obbakwata ekiro because mwami Kyagulanyi akyali mu mambuka ga Uganda bali ku campaign trail every day lwaki temumalira ne mubakwatira awo gamba waliwo ne poliisi ya electoral commission esobola obbakwatira wali ku mulimu ne gamba wuno gwe mbadde mu ekyokubiri osobola okusaba obukulembeze kuba kino kirina kya byabufuzi kiri registered abo mbatuweereze tubakoze omusango bwe guti lwaki ojja mu hotel n'otandika okuba pepper spray what do we know kikye tumanyosa tuyinza noga bafuuyira abantu butwa kutegede Nero abantu basobola okwekubira omulanga lwaki osprayinga abantu mu bifo bagenza okwebakamu message neyo nayo why do you attack a hotel ne bagamba mumenyeze gimukoze eki kitegeeza Kyagulanyi walala wagenda okugenda aba hotel bagenda mugamba tokkirizibwa kusula wano webale nnyo adde mwasule kukubo ngeri ebekala damages ezikoleddwa omusajja abrashingirawo wabweru kumakya wamulaba yasula mu motoka so hotel zigenda tandika okugana Suzanne team ye kitegedde kati bakola insecurities bo bennyini nanyini hotel balese eminyolo bagimenye who is going to pay for those damages caused ani agenda okusasulira damages zemukoze mwagala omuntu omu babiri basatu lwaki mugenda mumenya hotel ne muteekawo n'obunkenke omuwala receptionist batugaye bamuwambye olidde Nero waliwo kye bayita privacy mu nkola y'ebintu ne bakiraya nti abalala basobola okubanga bajja okusula n'agamba naye waaba oyo ajja tuwulidde ali mu Karamoja we don't want to sleep in a hotel we bali okitegedde kati ate mwe muli batono hotel erina daily business zaayo kitegeeza police causing insecurity intentionally telling hotels don't give this man space exactly temuddamu wa shelter tekiri mabega okay ebyo byonna biri intended kitegeeza nuupu okusobola okwetaasaako bino egenda kuyingira no ekisooka NUP kati nga abasikinga obukulembeze zino kosi balina zimiitinga ezo damages exactly ezakoleddwa ku hotel ne bagamba naye mutusonyiwe twasuze wano sente zizo oba miliyoni 10 oba mmeka mu repairing damages ezikoze eki ezikoleddwa so ebyo byonna bigenderere nga n'abalala balina empya bagamba temumuwa wakusula bajja kujja bamenyemenye hotel anti wuliriza Nero Kyagula emitundu gyagenda basooka kutiisatiisa bannanyi hotels nga tannaba na kusula era woolaba Kyagulanyi waasuze ayina kubanga omuntu wa mutima mugumu nnyo agamba ekijja kijje okitegedde ekijja kikole ki kijje olaba Nero bablockinga public venues ne bagamba tajja kukolawo kati imagine hotels nga bannanyi bazo basula omusolo bakola ki batya business zaabwe okuloozingibwa n'ebirala so oli ayina kubanga yeewaddeyo n'agamba ekijja kijje waba bagiggala bagikole ki bagiggale so enkola n'ebigendererwa Nero byebyo mu nsonga eno ey'okuba nti bakwata abaana era ssaawa yonna kyemmanyi Hightower bamuliko bamunoonya waliwo n'omulala erinnya ndyerabidde bali babiri bamuyita Gaza bamuyita Gaza bali babiri Gaza oyo atera nnyo okwambala akakoofiira akalinga aka military barracks yabeera mu byambalo Gaza oyo Gaza olala omusirikale yali amukwatako awo n'amugamba tonkwatako incident eno twalabye nga yani ono Danny Magic atomerwa element like wewonya ono musirikale era y'omwere yalumbye n'ekiro omusirikale bamuyita Mukiibi alina erinnya lya muganda waffe Mukiibi wano era Mukiibi abadde agamba omusajja ono atukoze bubi n'enulira omuntu oyinza otya okutomera muno element ezo ziba n'ebyuma bwoti nnyo era kyova olaba kyamusala wano ne wano really and Nero bano be bagamba nti bajja kukuuma abantu n'ebyabwe incident yono tojawola kwoli yakuba omuvubuka ekikonde ku gundi kubya nalukolo jukira oyo oba yali DPC akuba omwana wane ekikonde kisobola omuttirawo like no gamba na akola bu police akola gwa buwagizi
Nero waliwo nga bwe tutera okugamba wano waliwo gundi ezifuga omulimo. Ethics. Minimum ethics. Kakati Nero omuntu ali ku level ya assistant superintendent of police. Assistant superintendent of police kubanga mu kibi level gyaliko. Bw'aba asobola okuba omuntu element civilian tamukubye namuggo wabula element namukuba headbutt. Kati just imagine ate omuntu atalina yadde karanka. Kubanga oyo tugamba ayise mitendera gy'obuyigiriza obugumiikiriza byonna abamachuwalize nnyo. Era oyinza okugamba oli owamayinja asatu oyinza okugamba bana ba private mundeke kanjogere n'olinga omusubi osuubira with his experience alabye byonna ebintu he will handle you professionally. Dani Magic yamugamba sebo tugenda kukola tuyita wano gundi yaffe eri eno n'anyiiga n'obusungu bw'ekika ekya waggulu namukuba omutwe n'ebyuma. Kati abatayina jinja yonna ne experience yukira waliwo abapya abakiting out of fear excitement sikubanga angry trigger by trigger happy trigger happy kitegedde trigger happy nga ayagala kubalusa kaba mu kibi asobola okukola ebyo kitegeeza kitegedde so kati ebyo tulimu Nero so ekigendererwa kyonna okusinziira kugwe kunafuya Robert Kyagulanyi campaign ze bakati olaba tugenda agenda kumala mambuka ajje wano mu Buganda kitegedde ajjewa mu Buganda osubira nti ate namba zigenda kusukka kati bwabanga tayina security na kinenge gikikola ki ekimukosaamu amidisi nti oyina abantu abalala kwegattako naye bano abaliro yenyo bowangadde nabo oba oyagala bye babasooka ku lusegererwo psychologically they torture you okyuka eno wandigambye tawa olabayo mwana mupya tomumanyi nnyo nebeera mwena muli bamukwano baanabo but emboozi erina nti wendula ne Farukali nina emboozi gye nsobola okunyumya nga mmanyi terina weegenda walala wonna okitegeera naye oyinza n'okuba oyina abaana bo naye nga buli mwana oyina ebigambo by'omugamba ne wookoma n'ogamba ono omwana wange okusinziira bwe mumanyi nja kunyumya naye bino era nsobola mbatuma ebintu okusinziira ku level gye mmanyi eya maturity n'ogamba gwe genda mu banka ondeetere ssente ATM yiiyo n'ogamba gwe genda mu katale kwata emitwalo 2 kitegedde kati buli muntu oyina level kw'omupimira ne byasobola okukola ne byatasobola kukola kati Kyagulanyi bwe buzibu bwalimu obwo ng'omuntu n'obukulembeze bwe anyway mukweyongerayo wabaddewo show barometer nga babuuza opposition nuupu erese bakandidate bameka n'ebibiina ebirala embuuza ya kibuuzo nga babuuza nuupu mulese bakandidate bameka embuuza eyo yemu wandizisuubidde ogenda ku bibiina byonna ikwale kubabuuza y'omu ne tayimu y'emu bwe batuuka ku bigirwa bamubuuza kati mwenga opposition batuuka ku mukaako kati mwenga opposition era nabo response yaabwe bagamba ekizibu kye tulina ne tulina bukulembeze mu opposition hamba omuntu alina ekibiina kye kirina party president secretary bandi bonna oyinza otya okugamba nti mulina bukulembeze sooka otunyonyoleko ku nsonga eyo lwaki abo opposition bano banguwa nnyo okulaga nti failure zaabwe ziri based on what NUP has not done yet they set up parties saying NUP failed them here they are going to take over lwaki bayanguwa mangu blame yabo gitunuza ku NUP ye president w'ebibiina byonna omanyi Nero bagamba obulimba bwanguwa amazima galwawo nnyo ne bwe gatuuka obulimba buba tebukyayinawo space obudde bw'amazima bulwawo nnyo naye bwe butuuka omulimba batakyayinawo space wonna ne byayagala okuwoza biba tebikyagatta babigirwa oyo saagala nnyo mwogera naye njagala nnyo kwogera nja mwogera naye kanjogere ku bamukaaku bano abaluddewo kuba abamukaaku bo baali balaga balina n'ebibiina ebikadde bifo era be batondawo ne NUP bagamba be bateekawo people power era bwe baali bava mu NUP bagamba ekibiina kino twakitondawo n'omukulembeze ffe twamuzimba naye katumulage nti ffe twamuzimba
ne bafuluma ne bagenda ne bakola ekibiina ekipya DF basookera eri mu alliance zaabwe DA bannayuganda ne babatunuulira n'amaaso ne balinda tuzindimba bazimbe structures era omusajja Kyagulanyi ng'ali mu kufulumya abateeketeeke nga bwe beeyita n'agamba anafuyiza abaki abateeketeeke naddala abazimbiddwa Buganda abaayagala ne bafuluma ne bagenda ne bajoininga DF saawa zino osobola okubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu ki kyasanze bakoze kyabalemesezza seka kikyasanze bakoze ng'akituddeko n'agamba kino tekijja kgenda mu maaso nsanze bakikoze nkiyimirizza wazi bagamba Kyagulanyi alemeseza struggle bo bagenze bakole struggle yaabwe kakati gosobola okwebuuza gwe nga Nero obaddewo wano Kyagulanyi Ssentamu gundi kijasanze olugendo lwe bali mu kutambula n'alumira mu kati n'agamba luno ndukomezza tetujja kutambula sirumanyi Kyagulanyi Ssentamu buli kyali mu kkola structure mpya zize n'abantu bakkiririzaamu n'abamukkiririzaamu era buli kimu kipya from the party from the word go from the party obukulembeze n'abalala n'abo abali wiringi omujoyininga kakati kino kiddamu ne kiyansalinga ekibuuzo bulijjo kye tugamba abantu oba bannansi kye batubuuza tubadde ne serious political opposition parties oba abakulembeze tebabaddeewo w'emyaka 40 yalema okwambala engatto emyaka 4 nga toyambala ngatto tosobola zivunaanira ku muvubuka omutwe emyaka 15 n'ogamba yanemesa okwambala engatto w'emyaka 7 sebo mpadde example mpadde example akwanjogeddaana tosobola ow'emyaka 4 yalema okwambala engatto tosobola okugamba omwana w'emyaka 7 yanemeseza okwambala engatto bakubuuza emyaka 33 nga taliiwo nga tannaba kuzaalibwa ani yakulemesa okufuna engatto z'oyambala okategedde oba nkutegeera ani yali mu kkubo lyo ery'okukulemesa okwambala engatto sente oyinza okuba obadde ozifuna naye ng'ozinywa mwenge ng'ogenda eri gye basalabira ebisolo byammwe ng'otemesa kilo 8 naye ng'engatto olaba tezirina maki makulu so bannabyabufuzi bano betwogerako bamukaako ne bannaabwe ensonga yaabwe ensi yonna egitegeera era tubakwatibwako ennaku nti babadde balya bannansi babategedde nti babadde balina gye babijja basobole okwenywereza ano nga bagamba opposition naye nga si opposition babadde bali mu bagiyita nga bali mu we bali nga bali ki omuntu okubeera nga bali mu comfort zone babadde bakuba gwa kiguumaza kubuzaabuza bali well the family zaabwe ziri well era tebaagala government ya Museveni ekole ki eveeko Robert Kyagulanyi bwazze n'anyeenya bino tusanze tebenywezezza emiyembe gikoze ki kola ya kapa nti kapa ebeena manyoba abaana bayo abatuufu ejja n'ekambuwala adduka n'agenda ng'amanya baguyita muki muyaayo nazalamu omuyaayo kakati ffe abaagala eggwanga likyuka emyaka gyonna gye tubaddewo Kyagulanyi be yanyeenya emiyaayo ne gifuluma ne gifubutuka gye gino gye twogerako emiyaayo egibadde giri obuki gibadde giri obwana obuzaalwa obweyubula nga bwagala okufuna ki obukulembeze buli ajja nga bamukuba ku mutwe. Let me tell you another thing. Kano kankagatteko. Nsobola okuwa example ya CBS ne BBS Terefine. The media house ezisinga okukyaza abantu abakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe zinaaba zinakyaza opposition nga ziyisaba NRM omebe ziyita. Bayita Mukaaku. Bayita Mbwatekamwa. Bayita Abedi Wanika. Bayita Joyce Baagala. Be bagenda okuwolereza ki
opposition. Nenga bamala dda n'okukyusa okuva mu pate gye bagiramu ne badda mu pate endala. Era ebigenderwa bye bannayuganda bonna babikola ki? Babimanyi. Amaanyi Foundation eyakolebwa ku eyavaamu pate gye balimu bwali bubbi. Ali ukozesa bubi simbi ya omusolo. Anti tutwa nero gochita bubbi. Tubadde wana emyaka ananga ebigambo mubisiga kakazigo. Era bye bitutawanyiza. Ekiri mu Uganda tebakita corruption. Ekiri mu Uganda bakita ki? Robbery. Bunyaguluzi. Thieves, stealing, robbery. Omuntu babasobola okubba amabaati g'abankuseera ag'ekkaramojjo omuntu asembayo wansi. Obwo bubbi si buli bwanguzi. Oyina list gy'osomedde eyitibwa okudefending opposition. Ate neemala show ng'ebbuleminga Bobi Wine. Exactly. Nga Bobi Wine ye bizibu byabwe byonna ebibatuusiddwako. Ate ebibatuusaako tebamunenya. Musiri David. Amulabye musajja. Eyavudde mu NUP negatta ku DF. Ebbanga lyonna lyamaze ngali under NUP obukulembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu tebayitanga ku CBS. Era bwe yazze ku CBS n'agamba mwebale nnyo okumpa akakisa kano. Wabadde mu NUP babadde tebamuyitako ku CBS. No. Ne bwe yamaze okudefectinga namugamba kam kati otegedde. Namulabye nga ali ku kanale mugume nga defending ebitaano negamba senga mpuga yamulabirawo namugamba nkubira defense mpuga yandituwangudde. Nkugambye buli amalo okwawukana ne NUP afuna space. Era abo abakyalina Kyagulanyi Ssentamu kati NUP eyina list y'abantu nga tebasobola muyita ku CBS kwogera. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye takyagendayo. Waliwo awo bawayiswa. Kati Joel Ssenyonyi ye bamuyita olw'okuba nti ye leader of opposition. Sometimes bayiza obutakyewala. Kitegedde. Naye waliwo abantu nga tebabayita bannamugga. Namboze ndoza naye bamufu. Ne baba muyita. Naye abantu abamaze okuva ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bo omukisa gw'okujja kumpewo mayengo ga CBS ne BBS guba open gubanga nnyanja. Oba bakuba nabo nga bagamba katukwaniko gwereyo ddala. Nga tuyinza olowooza babayita kubebaza nga babayita kubalaga nsi. Bajja ba defending owe bitaano. Bajja defending. Kubanga ye munnaabwe asookerwako. So nero bw'olaba lisi gye nkutemedde defending opposition gye bayita. Kwa wali badde ogamba nti bwe bali badde bayita aba NRM. NUP kale nayo bali wadde space. Kubanga bw'oba onoonya opposition olina kusookera ku leading opposition party mu ggwanga. Neweereza agikiikiridde. Bannamugawe wali badde obalabira balutta maguzi kale kubanga yakyuka dda bawayiswa bamuwanga Kivumbi n'abalala. Ne gwe oba onoonya opposition n'ogamba tuleesaani mbwatekamwa. Okitegedde tuleese bijirwa. Ekibayita double standards are not being playing nga ethics z'omulimu guno ogw'amawulire. That's being unfair. Okay. So nga tumaliriza ensonga za Brian White waziwulidde. Brian White ebizibu byazi nyina kigambo kyenkuudde kyokozesa. Omanyi nero goba oba ani akuloga. Wale wandoga. Walaika waliwo akuloga. Lwaki? Naye nga gundi waliwo mukwano gwo alabika yakuloga oyo. Omumanyi mukwano gwo yagambye wakyazanga. Nje lwaki? Anti bw'oba oddira simanyi ebigambo ebimu lwaki obikozesa obi naye ate oli musajja gwe sekanjako. Tosobola kuddira Sima Brian White n'ogamba simanyi omugagga. Ate kati nze enkooti nze eggulire kankukubire. Alangire Nedda si ono. Wono. Omanyi omugagga bw'abeera. Brian White. Ntizi bagita bukedde. Mukwano gwange kwa yali mwana wange yakadde okuva e Dubai.
Nalubwama Caroline w'emyaka 25 kigambibwa nti abadde muganzi w'omugagga Brian White yaduse abadde muganzi w'omugagga TV ya ggwanga bw'ekisomye kati nzaani obutakkiriza nti ddala abadde muganzi wa mugagga mudwaliro ekiroddo nga biwalataka ku bigambibwa nti ono abadde ayokeddwa omuliro ku ddwaliro ekiroddo abasawo bakatemya abooluganda ng'omuntu waabwe bwe yabadde amaze okussa ogw'enkomerero kigambibwa nti Nalubwama yabadde maka ga Brian White agasangibwa esalaama nga gye bamugye okumuddusa ekiroddo okusinziira ku kitaawe w'omugenzi nga Isaalongo Mutyabattomu gwe tusanze ku ggwanika e Mulago nti muwala we abadde amaze ebbanga nga ayagalana n'omugagga Brian White okuva lwe yava ku kyeyo mukwano gwange kati ng'abaana abawala ali above 18 tomufolowinga era natuuka nagendayo ndaba omwana wange wabeera n'okuyingirayo military yeeriwo okufuluma omala kufuna permission n'okuyingira mu permission ategeeza nti yafunye essimu ku ssaawa 6 n'ekitundu ng'emutegeeza nga muwala we bwe yabadde akolera ku Brian White omuliro ne gumukwata batuuse nga bankubira essimu kuti omwana we akoze eki bayibbe jjajja abadde amukolako amujjanjaba ye Brian White yefuula musawo muganda ne bakwata omuliro taata ali omugagga ate yafuuka ddi omusawo omuganda omugagga kyebagamba omugagga yafuuka musawo munyenye asaasi era omuli basajja ate omuganzi we amawulire ogawulira ago amawulire ndowooza galimu ebituli bingi eggulire eryo bw'oliwulira lirimu ebituli bingi kuba bw'ogamba nti yabadde yafuuka muganzi we ate yabadde amukolako ng'omusawo bigatta abasawo balya ku balwadde ono aba takyali mulwadde we aba muganzi olina kusigala ng'ogamba muki muganzi we ekyokulala nawulidde explosion gye bagamba eyabaddewo oba ekya explodinze batugamba oli agamba waliwo abagamba mafuta petro nempula eno wa story enda anagamba yabadde gas kati which is which tutwala ki kubanga nero mu nyumba y'omugagga nga ye Brian White nga bwe mumuyita nga bwe muyita mbu mugagga amafuta agabadde gakola ki mu nyumba mbidomola kasobola okubanga owaga obuumu obusaawo omuddo naye ennyumba terabise nedda ssebo ennyumba amafuta gaba gali mu sitoowa tegabeera mu nyumba muntu mwasula nga nkootinga ng'omugagga kubanga ebyabaffe bantu baffe bali mu kyalo omuntu asula n'eki n'enkoko embuzi mu nyumba y'emu naye omugagga ennyumba egye baterekamu ebintu sitoowa ebeeri wala nnyo kuwe gy'asula kubanga afa nnyo ku bulamu bwe n'ebimwetoolodde kati ate ntumwogerako nga muganzi we Bad Black aliwa kasobola tuwa bwino omugagga omutuufu kuba yasobola okgenda n'amujjanjabako ne tukakasa omugagga yayidde we yagenda n'amulaba nga ali ku oxygen n'agamba oxygen zaali za comedy omugagga n'adduka waliwo ebibuuzo bingi ku story eno Bad Black asooka agenda akyalire ku mugagga mu ddwaliro ajja tuwulira ekituufu story ya Brian White erimu ebibuuzo bingi ne loopholes ze twagala ffe twogereko tubenga abazizibikira zijjuzeewo tuzikube mutoki ekisooka Brian White yakomawo atya wano we tumulabira muna Uganda twakoma omulaba ng'alinga ali mu buwaŋŋanguse yaliko e Dubai ojjukira bulungi ng'era ataakako eri abantu abamu mu gavumenti abaamulemesa okubeera mu ggwanga lye era ali kuddukadduka n'amala n'akomawo ng'omuna Uganda kakkana sooka okakkane emboozi eno girese tuginyumye oyagala tugiveeko ngikulekera oginyumye ze onyumye asi wakuba wagambye omugagga nga bwe mugamba mbu kale yali awe Dubai ebbanga ddene abaana ne batandika n'okugamba nti Brian White alina ssente ab'e Dubai batandise omukubamu ebituli waliwo ono omulenzi bano ba UG Vibes n'abalala kati njagala tudde tulabe afuna atya ono omuwala kuba taata agamba omwana ono yaliko era e Dubai n'akomawo kitegeeza Brian White ebbanga lye yali e Dubai lyafunira ono omuwala nkuba mu ttooki tukubamu
tetulina bukakafu naye tukubamu tumulisaamu zaasigadde yaliko Dubai ate yalwayokko kitegeeza banga omusajja yalina okubanga naye emisuwa gisigala gikola be bano abawala awulidde omusajja mugagga nga bwe bayita Brian White ndowooza naye agenda yeetegaatega ku Snapchat n'ebirala Brian White ndowooza amufuna bakomawo wano naye akomawo ayinza n'okuba yamuga akatiketi kaako komawo wano ewaka tukole ki tulabe ne babeera awo naye tulina okukyebuuza lwaki abantu bonna bano be tuyita mbu abagagga bakomekkereza balina emisango gye bakoze ate abasinga baba NRM leaning babakolagana gavumenti eri mu buyinza era ogenda banoonyerezayo mu bikondoolo byabwe ogenda okulaba nga bajja bu t-shirt bwa NRM n'ebifaananyi bya pulezidenti bya Mwai Museveni oba General Salim Saleh bw'obanoonyereza era Brian White ogenda omukolako akatambi emabega ayogera gavumenti General Salim Saleh baani sima gavumenti yakola bweti Brian White esi yali emaze omutegeera nti akolagana state era ogenda obatunira basipapa sima bamukubye sima yabbye omuntu sima yakubye baba n'amamundu bakuumwa simanya ba military biki ebyo omuntu yali agamba nti agenze ku bwaŋŋanguse taata n'abalooya bajja ewaka basanga ewaka wakubimbwa military na poliisi osobola okwebuuza kijja kitya obeera oli awo era bamukuuma ki eyagamba nti baamwavuwaza yayavuwala kuba nnero omuntu gwe bakuuma ne military n'amagye abalinamu ku kasente alina kuba mu Uganda olina kubanga olina kyoli sina kubajja siba olina kubanga olina kyoli nga kinene nnyo nga balina lwaki bakuuma omuntu mu Uganda akubimwa military either alina kubanga mujasi mukulu ku level ya general oba minister betulaba ate abaminisa abamu bakuumwa poliisi n'abagagga wano mu Uganda abagagga abaddala tasobola kusiyanga nga akuumibwa abasirikale abasukka mu babiri tumanye basajja bakoze sente zaabwe nnero bagagga nga baddala tekyesinga omanya abagagga abaddala teboogera tebaba aba MC naye kasitwanze obagamba omugagga gundi yagabye gundi n'ayogera bingi omugagga gundi yayogera ntegererawo n'obugagga bwe waliwo kyakola ki bw'osanga abasirikale abangi ku nnyumba y'omuntu kitegeeza either nga ddiira alina byakukusa oba nga abadde alina emirimu gy'abakolera era tekikwewuunyisa kubanga Brian White wabadde awe Dubai wabadde akubira Kerere abadde aliwo ku mulimo akonako njagala okanoting because from there Dubai just ebanga tono nakomawo wano ewaka n'atandika okufuna security ey'amaanyi okisuubira kibulamu nze bulijjo manyi yadda na mukyala alima okitegedde so akakalulu diversion era byonna bisoboka naye omuntu waafa no okufa si kiwakana abantu bassa abantu bakole diversions nga balina amaanyi wano okufa bannaffe bakulabanga kya bulijjo olina oyogedde nti abagagga bano babeera bonna bali NRM leaning waliwo omugagga ennaku zino akutaaka ati alangire omanyi wano ku media omugagga luzi omumanyi obulimba bw'obusooka okutambula ennyo naye ate amazima gamalira omugagga Abraham Luzi ate naye tebamuleese mu kasaati ako oba eyo jaze enyumira nnyo abantu Luze yali yes twamukolako no ne program namba nze nawo boje era ng'owakanya obugagga bwe nenkugamba ababisaati ba NRM babakozesa bukozesa akafaananyi kamaze ne kajja era nakugamba era mukama yamaze n'amuleeta nakugamba nikugamba esi mugagga nikugamba tusobola okwogerako naye ng'akudaalidde abantu wano yagambye enyingira parliament si kubakolera gwe komyawo piki gwe amazzi gatwali ku piki yali asabye abemitiyana anti naye weerabidde njagala era bakubuulira bonna bano bajja ye script kubajjira Brian White omwerabidde kuzi yali azze kukola ki omwerabidde engeri gyali akudaalamu kuyamba banaku yeye abayimbi bonna n'abalala project y'abayimbi Brian White gwe bali bagiwadde eno generiko ya federation kati yamulemerera wamulemereza yamulemerera
yasukka n'alema okubeera humble at some point. Kuba nafuna amalala. Yakwata buli muyimbi asitulako kasawo kakawungu awaako ebijanjaalo. Okitegedde? Kuva ku dokita. Ne Bobby teyaliyo. Nga bw'abeera wa mu ebintu by'ekijege ebyo. Ne Bobby wabula alabira wala wamma. Omuntu yenna yeekolera nga musajja nga yeewulira obusajja tagenda mu ebyo byekujooga byejjoogojogo. Era abasajja bwe baava eri basula obusawo bwa gundi ba kamiliyoni wagenda obbala nga bafukamidde baba wa mmotoka. Waliwo abantu yenga aliwo kujja. Kakati bano baluzze talina njawulo na Brian White, talina njawulo na Sipapa, talina njawulo na balala bonna nga bozzo balaba. Badoni Chris naye wamana ina alaba nga ajidde mu kasaati. Baba ogera baduula era Don Chris njagala omujjukire. Baduula ebyekijege ebyo. Sipapa baduula. Olulimi lwabwe lwe lumu. Ono gwe saagala kwogerako agamba nti ava waffe Masaka tobalaba bonna beebo. Hayo ne yali azze omugagga omuto. Omugagga omuto yali atuyisizaamu wano eggaali nga omugagga omuto azze. Ayika naye eddiiru yamulemerera. Ani? Waliwo yajjanga naye yeeyisita omugagga omuto nga lyerinnya lye. Omujjukira amma. Sebo ne gamba manya amawulire gaano nago mazibu. Ate ono waliwo gwe mwali mwagala otupikako eyazikira ennaku zino abadde mu bulubwa NRM nga ssente azitalaza okufa obufi. Nedda. Tabadde. Tuwakana. So mukubo. Tewali kasaati. Owakana ki? Yafandinga campaign za NRM biri ku record n'obutambi gye buli. Nze sibambira Faruku alisogera njwanjwa. Vako bagagga. Omugagga wammwe gwe muli mu kunoonya. Omanyi gwononya. Omugagga luzze. Waliwo gw'obadde onoonya ennaku zino. Nambe mwakutwala ddi. Eno shana agikulira. Alayiko nebyokuteesa bimuweddeko. Omugagga ate kana katusagala okatememu. Ojja kasalamu we are out.